Yes, chana kunyo Edisa Msuza yaswadde Rema bwe yaganye okuba nti akwata ssente ze ku mukolo gwe babaddeko nga Rema aperforminga. Kino nno yabadde nsasa genjerere Kenzo kata akaba amaziga afe n'okufa akana kambata talina kyakyagamba ogwanga tukaniriza natera ku nkutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Anamon Rich Boya Maksudi Junior. Webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti muganda waffe otuwuliriza buli kaseera. Mbatumiddeko mwena gye muli timu Eddie Kenzo ne timu Rema Namakula manyi kati mwafuuka kabwa nango ate nga mwena mwali bakyali. Yes, Kenzo olwakita bwati ne Rema n'akita kati mmwe abali bagira Kenzo olwa Rema ne mukyuka, abali bagira Rema olwa Kenzo ne mukyuka emundu ne mutandika okuba nti muzeetunza naye ng'ate ebyo byonna yes eno duniya tumaliramu bwereere olunaku lwaleero yes sirina ssanyu ndina ennaku okutuusaako amawulire gengenda okuba nti nkutuusaako naye ng'ate yadde ga nnaku tenna okuba nti nkola muganda wange nze nasala okuba nti oba tuffe twasala okuba nti kutuusaako buli mawulire oba gwe ogaagadde oba togaagadde tulina okuba nti kutuusaako muganda wange kuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tu-updatinga HVFA mu entertainment industry mu Uganda. So n'olwekyo munansonyiwa tiimu Kenzo ne tiimu Rema munansonyiwa naye ng'ate olunaku lwaleero mbaleetedde Rema ne Kenzo. Recently tulaba musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuza ng'alina omukolo gwaliko nga ne Rema kwali. Wano ku guno omukolo kwaliko abantu bangi Kenzo be yali aludde okulaba oba oli abamu be yanyiiza n'abaamunyiiza. Twalaba nga sinkana Sheikh Numzata yes omusajja oyo eyamuvuma nga balina okuba nti agenda wasa yamugamba nti genda wasa nnyoko mbu yes balafunika tebawasa busemyekozo bubeerawo bweragalaga bweraziraza naye nga tebulaga. So n'olwekyo Kenzo yamalawo differences ze ne musajja mukulu ono balina okuba nti bamitinga yes weekend era nga mu weekend twalabamu Kenzo ng'amitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Dr. Musa Sebunya kugata yes Rema Namakula. Wanano Rema yagenda mu maaso n'okuba nti asanyusa abawagizi be mpola mpola. Rema mukuba nti asanyusa abawagizi be mpola mpola bambi Kenzo naye yali omu ku abo bafani ba Rema Namakula era yali mu audience ng'alaba wano endongo yagenda mu maaso n'okuba nti ekwajja era nga abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bafuna essanyu nga balaba Rema performinga nga ne Kenzo wali. Kenzo bantu bangi abatandika okuba nti bamutunuulira oba oliawo nga bamupikaapika abeeko nekyakolawo yadde nga ne musanji we yes mpola mpola yali wali awo mpola mpola. Wano mukuba nti bepika mukuba nti bamupika mukuba nti waga mukuba nti oba oliawo bakyalibe bamugamba nti owaye tulina okulagako omusajja ono nti fe abasooka mu system tulina okulagako bano balaavu niga nti fe abasooka mu system era mwe Msuza tuli behind you genda ku stage obeeko ne kyekolera ng'omusajja oyo alaba bamupika nga yes mama Amalu bwakyamwagala mbwera bwali mukyalawe era wanono Kenzo naye yatandika okuba nti afuna ku maanyi yasalawo okuba nti asala endongo n'okuba nti ayimba ddala n'okuba nti ayimba ddala obuyimba bwa Rema ng'awoggana. Kenzo yalabikako ng'amusanyufu wano nno ne Rema yamulabira mu audience era naye natandika okuba nti ateekako ka smile akaba obuliawo akayita Kenzo nti jangu nkulageko mukuba nti ataleko ka smile akaketabu n'okuba nti obuliawo agenda mu maaso n'okuba nti asanyusa abawagizi be. Kenzo yaveeri ng'omuziki gumukutte mu babiro agende afuwe ku Rema Namakula. Rema Namakula kiyakoze tekiriyo. Rema Namakula kiyakoze Kenzo alifa akiroja. Rema Namakula kiyakoze ex-boyfriend we alifa akiroja era nga kibinyo ddala. Kenzo akwata mu ndyanga oba mu nsawo ye ajjayo akasente abeere nti afuwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula olw'okumuyimbira obulungi. Wanono mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yalabye Kenzo ajja ku stage n'atandika okuba nti ayimbira ddala mukuba nti Kenzo akwata mu nsawo amuwe akasente bambi Rema yatunze ebbali era yakubye Edisa ekimondi sibayita bakimondi oba kimondi n'amukuba ekimondi era nga Rema yaganye okuba nti akwata sente za Edisa Msuza. Wanono
kyabadde kya ttabo. Rema bwe yaganye okukwata ssente za Edlisa Msuuza, bintu bingi ebyabaddewo. Ojjukira nti ku mukolo guno kwabaddeko ne Dr. Hamza Ssebunya. Abantu batandise okuba nti emboozi etandika nga bagamba nti Rema okugaana okukwata ssente za eyali bbaawe ate nga bbaawe yamuzaalamu n'omwana amanyikiddwa nga Edlisa Msuuza mbu kibi nnyo ddala, because omuntu wadde nga mweta si kyavunanyizibwa kulaga busungu ate mu public. Era baavuddeyo ne bagamba nti Rema mbu teyakuzibwa mbu senga teyamubuulirira. Rema Namakula, madamu Alima Namakula bamulanga okuba nti obaoliawo teyabuulirira muwala ono kimala, kyova olaba alina attitude embi. Rema y'omu ku bakyala abalina attitude era nga abatakwagala bw'aba akwagala naye Rema bw'aba takwagala akikulaga. Tafaayo oba muli mu bantu oba temuli mu bantu, tafaayo oba wamwagalako oba tewamwagalako, tafaayo oba wabachi. Now mukuba nti tubuzako Rema wagwa ndeya, so lwaki wasaze okuba nti ogaana okwata sente za boyfriend wo oba eyali ex boyfriend wo Edlisa Msuuza? Rema yagambye nti ono omusajja alina n'akamanyiiro ajogera ddala. Nze nagenze ku omukolo gwayitibwako bba wange era nga bakyali ba bba wange be bampadde gigo okuba nti nyimba ku mukolo, that is bagaga kwagalana. Bwe nabadde nga performinga ku mukolo guno nalabye eyali boyfriend wange oba yali bba wange amanyikiddwa nga Edlisa Msuuza, mukuba nti performinga namulabye era nange nasanyuse. Naye ate okujja gyendi okulaga abantu nga bwe tulina kye twali awo nno kikulaga nti yabadde ayiseewo nga ne boyfriend wange oba omusajja wange Dr. Hamza Ssebunya waali, omusajja oyo tyafunye ensonyi kuba nti ajja amulaga nga bw'amanyi nnyo. Kino nno nze nakalabye nga akamanyiiro obaoliawo n'omusajja ono yabadde ayagala kuba nti ankoleramu amawulire n'okubasigala nti alumya bba wange. Kyova olaba bwe yampadde ssente ze nasazeewo kuba nti nzigaana. Bakyala bangi abali eyo abali mufumbo nga tebalina ssanyu, nze ndi mu bufumbo obumpa essanyu. Bba wange buli kimu kyali kyenjagala akimpa, n'omukwano gwe nali missing omusajja ogwo atampa bba wange agumpa. So n'olwekyo omusajja ono yagezaako okuba nti obaoliawo agezaako okujja anfuube ssente ateekewo embeera eraga nti obaoliawo tulina bye tukwatagana oba tumiitinga ebbali, obaoliawo agezeeko okulumya current husband wange. Kino nno bwe nakirabye nga kijja nange nabadde maze ddo kyetegekera era nga nabadde prepared ne mu gyengenda okukola. Nasazeewo okugana ssente ezo si mu bubi wabula lwakugezaako okuba nti ntaasa amaka gange. Singa omusajja oyo yali anjagala teyali badde nga nkola bye yali ankola, yandekanga mu nnyumba okumala emyezi ng'esatu nga takomawo nenstavinga mu nsonga z'omukwano ng'omusajja oyo tasobola nakuba nti anfaako. Omusajja oyo yatuuka n'ekiseera nga takyasobola kuba nti aleeka ssente z'emmere waka n'okuba nti ssente z'omwana okuba nti obaoliawo amugulira obugoye okumujjanjaba n'ebisigadde. Era twasigala nga yes twerabirira ffe kanze n'amaalo mukuba nti obaoliawo agezaako okuba nti akomawo. Bino byonna tiyalikozesa ssente kuba nti obaoliawo agula omutima gwange n'okuba nti obaoliawo ampeereza nga alowooza nze ssente ze zantwala ewa Dr. Hamza Ssebunya. Ssente si ze zantwala ewa Dr. Hamza Ssebunya kubanga nange nakolanga ssente era nange ssente nzeefunira zenjagala zonna. Nze kitono nnyo nga Rema Namakula weekly nfuna emiliyoni 10 eza Uganda. So n'olwekyo Kenzo talowooza nti namuvaako olw'okuba nti nali njagala ssente. Wano nno bwe yafutte ssente nalabye nga sign of stupidity and sign of of familiarity. Kyova olaba nange nasazeewo kuba nti mukuba ekimmondi nengana okuba nti nkwata ssente ze. Nze sirina buzibu na Kenzo, sirina problem naye ate problem gyendina kwe kuvaayo kuba nti aleeta ssente ze obaoliawo alage ekifaananyi nti ekiri nti nze njagala nnyo ssente. Bino nno yabigambanga abantu nga bwe nagana okuba nti bwe nabeeranga ne ssente nesigana era nga yabigambanga abantu nga bwe njagala nnyo ssente. So n'olwekyo bw'avaayo mu lujjudde nampa ssente ze zeyanangira nangamba munjagala nnyo ssente nsuubira kyali badde kibi nnyo era kyali badde nga kiraga ekifaananyi ekirala. Kyova olaba nange nasazeewo kuba nti ngana ssente ze. Saagala ssente ze, saagenda wa Dr. Hamza Ssebunya kuba nti munoonyako ssente wabula nagenda olw'ogwo omukwano gwe nali missinga Kenzo obaoliawo gwe yali tampa. So n'olwekyo mu kuvaayo kuba nti alagamba aleetera ssente sirina kye neetaga ku eri Kenzo yadde olwataano yadde okumusinkana yadde okwogera naye namukoowera
ddala mandeke mbere mu bufumbo bwange mbutebenkeze oyo gwe bayita Rema Namakula Papita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior genda ku Facebook teka mu Ntambi Chimso genda ku Twitter nkozesa Chimso 16 follow me atenga genda wali ku Instagram nkozesa Ntambi Chimso 5 bye bye for now.